Vuddeyo bannange. Navuddeyo. Ovaayo ddi? Nakomawo dda wiiki nga 3 emabega. Yeah. Watuleeterayo ki Uganda? Nabaleeterayo magezi na ssanyu. Ssanyu na magezi. Yeah. Kire ku kiriwo bulijjo ne Lutalo nawe music ya Lutalo mukwano gwange ojjukira nga tuli ku so yakiŋŋamba tuli mu nseko buseko ne busuubiza nti nja kubaawo kati sobola kumenya ndagaano. nino tusaale nti osasulera bbanja lya Kato Lubwama oba mukwano gwazi? Eryakato naye nange namusuubiza kati bw'osuubiza oteeka okutuukiriza. Yusufu omusango oti oba kyekikunyumidde ku sho leero? Wangi? Ekisinza okunyumira ku sho leero? Akuba live band abantu basanyufu. They are simple people. Guno gwe mulundi ogusoose nze mu cricket oval. So good, yeah. Musanze otya cricket oval bagamba yabayaaye? Tewali bayaaye, bantu balungi. VIP bagitegese bulungi n'abalala balungi. Watabaddewo bingi ebadde mu ggwanga. Mukwano gwo Segerenya yakomawo. Akulikeyo ekyo kye twayagala abeere bulungi, that's all. Siina nze kye mubanja. For as long as it's fine and happy. That's it. That's all we wish for friends. Oyakomawo yayogera bingi omwali n'okugamba n'okulama abamu baleme musiika. Omukulu Alex Waiswa yagamba tayagala asembere ku mulambo. Ebyo kati olina bibuuza ye kuba kati mulamu asobola okweyogerera. Kati ekyo siyinza kimuddiramu ekyo kikye. Naye nze ekyemusanyukirako tiyakomawo kati ali bulungi oba assuuka. Kati agende mu maaso n'obulamu bwe. Yeah, namubuuzaako nga yakakomawo. I wish him well. Now he's okay. All I wanted is for my friend to be fine and he's fine. That's it. Abantu abamu kati bagamba oli Honorable Waswaga. Abayimbi obabeererawo obeera mbivulo oli okyaka. Be bamanyi. Naye omukyalo okyakalako nina. Wanyi? Lwaki togamba abakyala? Lwaki Honorable olina mamesa. kati gwomanyi nti ojja kugyonoonye ennamba zibanyi ate zikyaliwo. Oyagala mbeera bameka? Oyagala bana? Omukulu ayagala bana tereera katutandike omulimu. Tofaayo nja kubuulira gwe gaba bugayi wakyaliwo ennamba oyongerako nga nkugaye wakyaliwo. Wanyi? Anja kwenoonyesa naye bajja. Ennamba ziri mmeka? Bingi ebiri mu industry abakyala balangira abasajja obateeka mu ssente n'obalekawo yo obiraba ebigenda ekyo kiri eri buli muntu munnange. Ekyo kiri eri buli muntu. Buli omu yasalawo kyayagala okukola. Naye abantu okujja ne basanyukamu spread. Abakyala oteeka mu basajja ssente okyo. Wangi? Abakyala oteeka mu basajja ssente naddala abasereebu. Abakyala? Oteeka mu basereebu ssente abasajja. Abakyala okuteeka mu basereebu ssente. Yeah, what's wrong with it? Well, ate kakati ssente zitali zizo kwe zikulumirawa. Oli yazimutaddemu ye tezimuluma. Kakati gwe olwalirawa. Tewali buzibu. Tewali buzibu. Omusajja ayagala ateeke mu mukyala sereebu. N'omukyala ayagala ateeke mu mwami sereebu. N'atayagala alekeyo. Buli omu akola ekimusanyusa. Semba, mwatusuubiza season 2 eya Ceasefire. Yaddi era bajja kusalawo bannannyini muzannyo. Nze endagaano yange n'omugenzi nagituukiriza era obuvunaanyizibwa bwange bukomaawo. Wangi? Mwenna mbaagala nnyo. Buli omu akola ekimusanyusa, kimunyumira. Weeyagale ng'okyali mulamu. Bwe kiruma kimulume.
buli omu bw'aba yakuwalana agwa ensimbu. Buli omu akuwalana, waliwo omwana eyayimbye abampalana bagwa ensimbu. Bw'aba yakuwalana eyo gy'oli agwa ensimbu amere n'embalabe n'ebirogoloko. Akatalekeka tofuna kinyegenyege ng'ozze mu konsati z'abayimbi nange kanziremu okuyimba. Nedda eyo kaliya nagimala, buli omu atwala ekikye. Kale Hashtag,